bwekituuka ku ssemudondolo omunene oba bwekituuka ku mukira omunene abasajja abasinga mufiirawo ddagala kye lisobola okugeza ddagala kye lisobola okukozesa I understand kuba ekimu ku kirinza okuleetera omusajja okuwulira nti waakabi mu kisenge n'atanaba nakutegeera bukodyo biki kubeera ng'asobola okwetunulako n'alaba nti nange ndi musajja naye tusooke twogere ku sayizi ngenda kubabuulira ebintu nga 2-3 musobola okukozesa okubeera ng'ogejja nga tukozesezza ddagala nga togenze mu ddwaliro zungu nti simanya kuwa extenders simanya kuwa empeke waliyo empeke abatakimanyi waliwo empeke zisobola okumira naye tezikola nti zibeera nti kabeerawo just bw'oyima kagejja ne keeyongerako ntugamba obadde ku inchi nga 6 osobola okukola inchi 7 oba osobola okukola inchi 8 oba osobola okukola kwongerako either 1 inch or 2 inches ku inchi ezo bati bw'omala n'ogwa ekisoogera ddala nga tonnaba kutegeera oba kwetuuma nti akasolo ku katini oba nti omukira gw'omutini nsaba nnyo abasajja oba nsaba nnyo abaami ne mbagamba nti tetupima mukira oba tetupima bunene bwa musajja nga tayimye sooka oyime oggweyo olyoke weepime kubanga njagala okkiriza ogaane sayizi eyo eri very different zino sayizi omuntu osobola okweyaneka sayizi nga kalinga ng'ak'omwana omuto myaka 10 bwe kati just nga naye omukira gw'olina baguyita grower nga sebo gusobola okushootinga nga wano kukola inchi 3 naye nga gusobola okushootinga n'okugenda ku inchi 6 oba 5 n'ekitundu oba you know that is something kyesinza kubuusa maaso g'amatiino kiba kitini kati gwe weepimira ku kana nga tekayimye ne weepimira kweyo geegi oba ne weepimira kweyo sayizi then awo oba olimbye olina okwepimira mu ttuluba oba olina okwepima ng'oyimye n'omalayo tutunira ebintu byosobola okukola okubeera ng'osobola okuwanvuya akatalist ku mukirago obadde okimanyi nti omugejjo abasajja abasinga abanene omugejjo gusala obuwanvu bwo kubanga kino ekinyama kino oba pelvic bone yo erina engeri gyesika ennyama ebeera nene waggulu wane wamera ebiza erina engeri gyesika omukira ne gubeera nga mutini nga mufu nga mumpi because of ennyama eyo oba because of agamasavu agabeera gakulize oba gabeera gameze mu kitundu ekyo so bw'oba oyagala okubeera ng'owanvu y'omukira making sure nti osala omugejjo naddala abasajja abanene bulijjo okoma okubeera ng'oli munene wansi wano mukwano n'omukira gwo gye gukoma okubeera nga nkola ki nga guyimpawa kati ebyonyonye eddagala biki soka obiveeko sokka omonitalinga engeri gy'olyamu omonitalinga ebiki ebikugeza bamu simere yeetugeza osobola okuba ogejja mirembe oba osobola okuba ogejja because hormones osobola okuba ogejja I'm not saying nti bw'oba ogejja emirembe nti weekoze no but beera mu shape tokkiriza kugejja ogwo omugejja ogutanyuma obeere nga tosobola na performinga kubanga era abasajja abasinga abanene unless nga hitinga gym nti omubiri guwewuka asobola okuwewula ebiseera ebisinga ng'obudde ne ku kyasayizi oba tolina ky'osobola kukola obeera ogwa mangu kubanga obeera tolina maanyi bulungi olw'omubiri okuba nti ki munene so sala omugejjo ojja kulaba ng'okola ki ng'owanvuwa ekirala abasajja mulekerawo okwepimira ku bunene bw'abasajja be mulaba abazanya kinaakuka abasajja abazanya kinaakuka balina obukodyo bwe bakozesa nga sinaati no kituufu munene nga gwe bw'oba omulabye yes baba banene because one of the things ekikuqualifying sanga omusajja okuzanya kinaakuka olina okubeera ng'oli above average nti omukira gwo gusukka ku inchi 5 n'ekitundu okudda waggulu baagala 6-7 abasinga tebaagala basajja bano balina bukira bumpi so ebimu ku qualifications olina okuba nazo okuyitawo zeezo but engeri gye baguleetamu okubeera nga gulabika mu kamera si bwe gubeera kyova nze nabagamba ebyo bye mutunuulira wali mu kinaakuka ne mwagala mu biloboozese mu mutwe gwammwe nti nno bwe bityo biri that is something different kiri ekiri eri n'ekiri eno kyanjawulo like eri firimu script waliwo abantu bajjudde mu room balinga abantu 20 waliwo abali behind the camera and their job or their duty is to make sure their job or their duty is to make sure nti akasolo ako kavaayo nga kanene nga bwe kalina okubeera nga kanene kasinga ku wako kennyini akaliko oba ekitegeera kati gwe bw'obiraba eno gamba oh wow omusajja akula n'awola n'oyagala okujja okubeera nga okwata omukira ogwo n'ogubeera nga ogugwo naawe ogupimira ku gwoli awo oba ogenda kuba bbali ekisooka the way they position the cameras matters n'ekirala the casting bingi bye balina okukozesa okubeera nga bageza omukira gw'omusajja kiringa nga bwe banakuba ekifaananyi ne bageza omusajja nga munene ng'omukyala mutini and n'abakazi bwe beebakako babeera selected nti ono alina inchi 6 bagendamu omukyala nga emanaye ntini ng'ate like nfunda nti omuyingira kigenda mukaluubiriza kati gwe ng'ogulaba gunene muwanvu but
n'omukazi ennyini nga gwe baamuleetedde baasoose kumukebera ne balaba nti ajja kuggyayo ekintu nga bwe bakyagala. So toopima bulamu bwo bwaddala ng'obupimira ku ekyo. Akakodyo akokubiri k'osobola okubeera nga okozesa okubeera ng'owanvuyaako at least ku mukira gwo naddala mu abasajja abeemanyi oba abeeroboozaako nti mulina emikira emimpi kwe kubeera nti teweekuumirako muza. Kikkiriza kigaana omuza gukendeeza akasolo k'obuwanvu bwagwo. Anti gukavaringa oluusi inchi emu oba ekitundu kya inchi. Tigugenda ne gukula. Jjukira omuza gukula ne gujja ne gukula ne kasolo bwe guti. Eno waggulu eno ku basajja eno wansi we katandikira. Kati ogenda okubeera nga omukira gwo ogukozesa ku inchi emu oba half an inch ekavalingiddwa wansi terina kyekuba naye buli bw'obeera ng'omwa bulungi ebizaabyo. Kale nkimanyi nti kino it's a personal thing, buli omu alina engeri gy'ayagala okumwa ebizaabyo, abamu mwagala kuyisa ku ngulu, abamu mubyagala bibanyumira temwagala bijjako, buli omu alina engeri gy'ayagala okukuumamu wansi eyo. But because oli mumpi kitegeeza ojja kwekaka obisale. Sala ebizaabyo ebyo ojja kulaba nga owanvuwamukko. Nekyaza way you view your thing. Abantu abamu mulina engeri gye mwerabamu ng'aba katini oba ki, but it matters. Omanyi nga bagamba nti an object appears near, appears bigger in a mirror. Nga naye ng'ate si bwetyo bwe kifaanana. So the way you view it also matters. Kati golinza okolaba nti oli mutini nga toli mutini. So osobola okumwakubiza bisobola okuyambako okubeera ng'osobola okuwanvuyaako ku at least inch oba ekitundu kya inchi n'obeera nga kiri ky'obadde olaba oba ky'obadde omanyi olaba enjawulo weeri. Then akakodyo akookusatu k'osobola okukozesa the exercises. Exercises zino ntera zoogerako but I normally do not discuss them so deep because kego exercise gwe manjogerako it's not this simple kego exercise. Ono yeetaaga nti mba nkoze video then nabagamba yagala okumutegeera engeri gye bamukolamu ogenda ku YouTube n'oteekamu kego exercise for pelvic floor muscles for men. Bajja kumukuleetera omulabe. Balinako kye bayita butterfly beats, balinako kye bayita squats, balinako kye bayita pumps, like balinako kye bayita planks, like ziringa like exercises nga 5 zosobola okukolera ewakaawo, zosobola okukolera mu gundi mu kisenge kyo, zosobola okukolera mu ddiiro lyo. You just have to get a mat kandi buno obugundi buno bwa exercise abantu bakozesa obukeeka. And then you are good to go ng'otandika exercise wompola. Slowly ogenda kuba oyambibwa. Practically saagala kugamba nti exercises zino zigenda gegesa akasolo ko permanently mbulabe nti kagezze nedda, but obunene bwako ogenda bulaba ng'oyimye nti luli obadde oyima n'okoma ku inchi 5 osobola okwongezaako inchi emu. Why? Nti exercises zino zikuyambako okustrengtheninga muscles ze eza wansi ne zikuyambako okubeera nga ziyamba ku musaayi okubeera nga gudduka ku speed okugenda mu mukira. Buli omusaayi bwe guba gutambula nga gudduka ku speed guleetera omukira gwo okwereega. Nabagamba entambula y'omusaayi yeekuuma omukira gw'omusajja nga gwereeza oba nga gugudde. Kati bwe gwerege kitegeeza guwanvu oba guwanvu oba gushootinga because of the blood flow or the blood circulation eyetambula mu kasolo kuba egenda mu maaso nti wano wansi oli farm ate nga nekyazikuyambako okubeera ng'olastinga. So obunene bw'akasolo ogenda bulaba mu nsonga ezo ng'oyimye. Togenda kalaba nti noti kakati bwemba sinnayima bulungi ati kati nedda tekagenda gejja ntikagenda gejja bwe katyo. It's not a permanent thing. But bw'oba oli mu kikolwa nti buli bw'oyima kajja kubeera nga luli wali ku inchi 4 kati osobola okukola inchi 5 because of how the blood rushes down there oba how the blood flows down there. Kikuyambako okuba nga keereega olw'omusaayi n'obeera ng'osobola okwongera kone weba half an inch era obeera oseetuddekokko. You don't have to add on 2 inches 3 inches nedda oba oseetuddekokko era oba okozeeko ky'oba okoze. So munzikirize nkome wano eno Mukama bankumire abambeerere bulungi era abanjagalire nga munjagala abampeera ebisinga obulungi abasasulira bulungi byerere mwena abanjagala abatanjagala abo mu abamanyi. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.